Deko Minister w'ensonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Kubitwala Kadaga yawandiikira gavumenti y'eggwanga lya South Sudan ng'abasaba okuddamu okukebera emmere y'abasuubuzi ba Uganda ng'ebitongole bya Uganda ebikebera omutindo w'ebiri abakulu mu ggwanga lya South Sudan kye baagaana era ne bategeeza nti bagenda kwokya emmere yonna ey'Abannayuganda eyali etwaliddwa mu ggwanga lino. Zizimu ku mmoloka zaazamu nga nazo zaakwatibwa. Kino kye kyaviiriddeko omubaka wa Uganda e South Sudan Brigadier General Balya okuwandiikira abasuubuzi abatwala emmere South Sudan okujja okubaawo ng'emmere yaabwe esaanyizibwawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga eryo. Gye twaweereza e South Sudan teri mu kawuka kano aka aflatoxin nga bwe kigambibwa. Kasooli eyavaamu obuwunga bwe twaweereza e South Sudan ye kasooli y'omu atwalibwako e Kenya era y'omu atwalibwako e Rwanda era yakubwamu n'obuwunga obugenda e Congo. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuzizza mu Ndeeba, abasuubuzi bavumiridde ekikolwa kya South Sudan kyeyagala okukola ekyokusaanyaawo emmere era bategeezezza nti singa kino kikolebwa si baakuddamu kutwala mmere yonna mu ggwanga lya South Sudan. Ate kino tekifiiriza bannannyini mirimu egyo ng'aba transport, abakubi b'obuwunga n'abavuzi bokka, naye ekisinga obukulu ennyo nti kittattana ne kifaananyi ky'eggwanga lyaffe. Essaawa eno tulaba South Sudan gye tulowooza ne bwe yandibadde ekwesyoninga omutindo gw'obuwunga bwa Uganda yandibadde ekwesyoninga ekitongole ekifaanana ekyakyo wano ekya Uganda National Bureau of Standards. Ova e Kampala nga bakutisa akawunga okatwala Jubba gw'okatwalira ali Jubba n'omugagga nnannyiniko omulese Kampala ne nnannyini mmotoka omulese Kampala yeebase. Kati wali we tuli wakati tutuuka nga ffe tuwa ansa we Kampala akubuuza ki ekiri awo ne nnannyini kawunga Jubba akubuuza ki ekiri awo. Ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya National Millers Association Richard Serwadda abuulidde bannamawulire nti bafiiriddwa ensimbi eziri eyo mu bukadde n'obukadde. Emmotoka ezigambibwa okuba n'obuwunga omuli aflatoxin okusinziira ku badriver baffe abali ku ground batugamba nti ezimu tezibikkulwanga wadde okuggyibwako sample naye ng'ate zipaakingiddwa mu yaadi. Omukwanaganya w'abasuubuzi mu kibiina kino Jacob Kabondo ategeezezza nti eggwanga lya South Sudan amateeka agabalambika mu by'ensuubulagana baagavaako dda nga mu kiseera kino beekolera byabwe. Abantu betuliisizza ebbanga lino lyonna bwe batandika okuvayo ne batwonoona gano amawulire tegakoma mu nsi emu oba bbiri. Okwesanga ng'ate bano abantu tebali ku mbeera ya kukwata kawunga ka kasooli kokka kubanga twagenza okwesanga nga n'eŋŋaano yazaamu bagikwatiddemu. Akulira baddereeva abavuga ebimotoka ebitwala ebyamaguzi Byron Kinene ategeezezza nti banne bangi abali mu ggwanga lya South Sudan abayita mu mbeera embi mu kiseera kino. Abantu bwe twali tujja mu mikago amateeka gaatulaga nti waliwo enjawulo egenda okubeerawo mu by'obusuubuzi nga amateeka gagamba nti ekitongole kyonna ekikebera omutindo bwe kinaabanga kikebedde ekintu kyonna mu ggwanga eddala eggwanga eddala eriri mu East Africa terijjanga ku questioninga mutindo gwa kintu ekyo. Sudan eviira ddala wano mu Uganda. Zubairi Luwalira, BBS Telefina. Kakati tugenze mu byamizi.